mwandi badde besimu ngeri mungu naye gwoyogera omuntu nga toli mujasi tolina muntu osobola kufuga. Mandela yagenda okufuga yayine mundu. Mwabandi badde n'abasaale mu bintu ebyo ne mubeera bagumu. Katonda yateeka okwagala abantu temukimanyi. Ate Katonda gwaba ataddeko nga bamwagala ne bwokola otya gwe. Era kana kalulu mungu watutuusaayo kagenda kubeera kazibu. Kana kalulu ate balimbye elaya emyaka n'olimba abantu mwenna ab'ekibuga kale naye tebereza ab'omukyalo abange abagambi mu mulonda agenda kubaleetera amasannyalaze anaagaleeta ajja galeeta waba wabulayo ennaku bbiri mugenda okulaba emiti nga gizze egy'amasannyalaze bagenda galeme tutawa olwo tutuyina gwe tugenda kukawa ne mumuwa obululu bwe mumala okulonda wayita ennaku bbiri mulaba emmotoka ate enonya emiti ne mugamba ate abange mugitwala nti bannange tujja kugizza. Era kyova olaba nga babaga nti pulezidenti alondebwe mu paalamenti babalimba dda tikikyalina bina abantu bagala kubyogera tewakyali kati wallahi nkulayo guno omulembe tokyalina gwolimba guno omulembe gwa .com bakulaba bulabi kokusikirimu kwe bakulabira bagamba buuyo ne mumala emyaka 20 mulimbalimba bantu. Kati bwolaba ono gwe basibidde Luzira bali mu Katemba ali Luzira ne Krismasi agiridde omu alimbalimba bantu. Nze nsaasira beemupi bano olwaleero baba n'abalimba ki kakati bajja bonna babambula dda bati batambula bwereere era banoonye kati abamu beemupi banoonya gye bagenda okwesimbirawo abamu bakyusizza n'ebitundu. Nosaasira ono omuvubuka eyali akiikirira Kawempe Bashiri Kazibwe takyasobola nagenda na mu constituency era okugenda ng'ayagala kufa. Mutunulira abantu bwe batuuse kati ng'okyalimba bantu guno omulembe okyalimba olimba ki byolimba bye bikulimba kati ate abantu bagezi ojja kuba wa ssente bazikulyeko naye nga bamanyi gye bagenda bo bajja kuzirya ssente. Waliwo ebigambo by'owulira oba n'obiraba ekyamazima amatuufu naawe ng'omuntu n'olemererwa okubako ky'oyongerako oba ky'ogattako. Kakati nno ebigambo bitandise okubeera nga bitabuka n'okubeera nga bikaawa. Abantu bangi be twasabanga nti Mukama Katonda atuyambe bannaddiini basitukiremu ebigenda mu maaso babyogereko. Kakati nno njagala okubeera nga nsiima nnyo abasajja bannaddiini Abakatuliki n'Abayisiraamu akati abakutte akati okulaba ebigambo ebigenda mu maaso ne babyogerako naddala ebyo ebyenkyukakyuka. Kati nno olunaku olwaliro Mathias Mpuga nga bw'omulaba ono kakati essaawa zino akaguddeko. Abasajja bamuyisizzaamu eggaali enkambwe. Nkugambye nti ono takyawera takyayala kakati yasigaza makooti naye ng'ekyamazima ebitiibwa abasajja babimwambula. Kakati nno ngenda kulaga embeera ebaddewo e Masaka. Ono omusajja kumpi kafuto kata ebifuba bibabugume kumpi ngumi kuvuga nga Mpuuga afuuse Empuuga. Kyokka ne mukwano gwe oba munywanyi we amanyidwa nga Mbwatekamwa ow'Entebe asimatusa okubwa abantu asimatusa okugajambulwa abatuuze bali eri mu constituency ye gyakiikirira. Kakati nno Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kasita omwogerako bw'oti olwoba oleese ettabbu mwogereko ekirungi ensi ejja kwagala womwogererako ekibi kaba kagenda kubeera nga kakujjutuka. Nze Eke Master mabegawo muzindaalo maze okubeera nga nteerera mukwano gwange mpuliriza ebigambo obirabe obyerabireko obyewuliryeko. Vidiyo sooka ogituwe ekigalo nga enkola yaffe bweri bulijjo olwo buli munnayuganda gy'ali embeera eno asobole okubeera nga ajoota buliro. Kakati omulongoosa omuluutansozi ennamba yiyo ku screen gwe ntambula naye yamala ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala. Bw'obanga oli bunaayira oba oli Uganda still ennamba esigala y'emu ku WhatsApp ne ku direct call onakolera omulimu ofuuke nga naawe osigala tolinye ebigambo omaze okubeera nga obitereeza. Kakati n'omukwano gwange ampuliriza sigenda kubeera nga nandaga nnyo kansobola nkutwale mu nsonga ennene ng'omusiraamu bw'agambye nti bangi abasamwasamwa n'ebigambo ne balerembuka nabyo ne basasambuka nabyo nga bagamba mbu omuntu atalina mmundu anaafugaani atalina mmundu afugewa. Kakati n'ekibuuzo kizze direct Mandela okufuga yalina emmundu yabaffe omuntu okufuga emyaka 5 n'abala n'asula wali tawulo kitegeeza ki? Kitegeeza butiitiizi oba oyo gwe tuyita omuzira
bino byonna bingi byogenda okubeera nga olaba olunaku olwali akawungezaako leero essaawa eno yennyini byenjagala okubeera nga nkuwa n'okubeera nga otegeera. Bannayuganda bangi nnyo abatuusiddwa mu mbeera enkambwe ddala, embeera embi ennyo naye ng'ekibatuusizaawo kwagala nnyo nsi yaabwe. Teri muntu ayagala nnyo nsi ye, ampuliriza abasinga bonna bali mu kkomera baagala nnyo nsi yaabwe. Era kyova olaba abantu aba NUP bakwatibwa nnyo kubanga bano babuusa bannayuganda n'okwagala ensi yaabwe ebigambo ne boononekera. Sijja kulwawo nnyo kantandike bwe nti ate nkome otusimbule. Muzi n'abalimbi okweri naffe tetuli batiitizi yadde n'akatono. Era ebyokufiirwa tetulina kuba buli kyaffe mwakitwala. Kitegeera ebiseera byaffe eby'omumaaso tetukyabirabawo. Temututiisa olw'ensonga bannaffe babasibye emyaka 4 kyemunga tetubalabirako nti sinakutya tetwandibadde tetwatya dda. Musiba Frank abadde bakyali baffe bakulusegere singa twali bakutya singa tetwatya dda. Mutuwambi singa twali bakutya singa twatya dda. N'ensonga lwaki tetugenda kutya kuba twagala ensi eno ekyo kirimu ffe munda. Era tubakakasa nti ekiseera nga kituuse tugenda kujja gye muli era tugenda kubajjako. Kemwagale kemugaane wabula twagala nnyo tukikole mu ngeri ey'emirembe ate era mu ngeri eri mu mateeka. Singa twali twagala bya kibulikyo singa twabikola dda. Naye tumanyi nti ekiseera ekituufu kigenda kola ki? Kigenda kutuuka era tugenda kufuna eddembe lyaffe nga ffe twerwanyeko nga temutuwadde liwe. Nga kebaagale kabe nga tebaagala kubanga ffe Idi Mutwe oba akireewo sibe bakutte revolution. Ate era si his excellency Robert Kyagulanyi kino nakibagamba nti ne banakwata president Kyagulanyi ne banakwata secretary general ne banakwata law obulumi bwa bannayuganda bwe bayina eri ensi yaabwe n'okwenunula tebugenda kuyimirira. Era kampa amagezi mu abali mu bitongole by'okwerinda muli baganda baffe. Nze kitange mujja sentera okunyumyako naye ne mugamba. Kakati nno omusajja amaze okubeera nga mukwano gwe ampuliriza anabira Generali Muhoozi mu maaso n'amugamba ffe tukyatiiririra ewali ensi yaffe tulina kyotugamba. Bamandera twabalaba baasibwa emyaka egikunukiriza 30 naye baavaayo ne bawangula era ne bafuga ensi yaabwe oba oliawo ne basigaza ekitiibwa kyabwe nga ensi nakati bwekyaboogerako. Kati ebyokubeera ng'otukwata, ebyokubeera ng'otuwamba, ebyokubeera ng'otusiba ebyo tetukyabire twabirabalaba dda. Kakati nno ng'amaze okwogera ebigambo ebyo ono omusajja MP ow'Entebe akigudde kujjukira nti ono agenda alembuka n'ebigambo era ono yavuddeyo n'ayogera ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'agamba nga bw'atategeera nga bw'atalina magezi. Kakati nno ensinga emutaddeko amaaso abiri. Jjukira nti bano abasajja be bamu ku baalya ensimbi eza Mwami Museveni kyokka ate ne beefuula abamulwanyisa. Kakati nno ensi bwe yabategeera nga bamaze okubeera nga balimbalimba bannayuganda okusuka mu myaka egisukka mu 20 nga beefuula babalwanirira kumba abantu bano bulijjo bazanya jangu nkwekule. Kakati nno tugenda beyannako. Bannayuganda bagamba ntukooye embeera eno ey'okubeera nga mutumanyiira mutulimbalimba kumba ekyawatumwa mwakivaako dda mukola byammwe. Kati omusajja ono abadde wali eri mu constituency ye Entebbe municipality. Kakati ono n'akoona ku linnya Kyagulanyi Ssentamu ng'alinga ajereegerera ng'alinga ayisaamu amaaso. Kakati nno abasajja ne bagamba gwe togunywa oguwanda tolaba nti batenda nti omuliro gwokya naye eryanda lyokya. Kakati nno ono omusajja bamugobi waggulu gy'abadde alembuka n'ebigambo era tazze mu kubeera ng'afulumya yadde ettonde yadde ka full stop yadde kakoma ak'ebigambo anti abantu bafuuse ettabbu ne bafunga ekyonga ne baagala okumulya obulere nga bamugamba oba onyumya essolezo zinyumye oba onyumya emboozi zinyumye naye kyobanga toddamu kukola obulamu bwo kyobanga toddamu kunyegako obulamu bwo kyobanga tosindika nakyo mannyo kyekyokogera ku pulezidenti waffe okubeera ng'omulengeza. Kaakati wano tugenda kufaafaagana naawe bw'obanga oli musajja ddamu onyega ekigambo kimu ekikwata ku Mwami Kyagulanyi lwojja okututegeera. Kakati omusajja ono bamulemesezza okwogera era bw'atyo musajja wattu ebigambo ne bimukalya ku matama bwe biti. Kubanga ffe tuzze tubagamba enkya n'eggulu nti bwe muba mwalya ssente zammwe essente zammwe muzirye naye ekyokubeera nga muvvoola Mwami Kyagulanyi
ekyo kikafuuwe. Jjukira nti abasajja bano aba DP Buloko bamaze emyaka 20 nga baliyo beefumba bwefumbi nga beefuula bajjako Mwami Museveni oba bamulwanyisa, naye ng'ekyamazima amatuufu bano badde bakolera ye butereevu nnyo. Kati Mwami Kyagulanyi bwe yayingira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, kyova olaba nga ttiimu ye yonna ezze ewambibwa enkya n'eggulu, abaana bazze basibwa enkya n'eggulu, ng'abasajja bano be bamu kuba basibya kubanga bo baalinga bali mu katemba, kumbe ffe twajja n'ensonga nga za ddala ddala. Kakati bano obusungu bwabakwata olw'okubasokola omugaati mu kamwa era nga babanjibwa accountability nga babagamba nti essente zitubawa enkya n'eggulu ziragawa. Lwaki Kyagulanyi afunze ekyonga? Lwaki Kyagulanyi afuuse ettabbo? Lwaki abalemye? Kati abasajja bano baasalawo ne baga nti okwondo okuwemuka waakiri boonoona, kakati baswalamisa natteke ng'ensi balaba mu ngeri bweti. Era omuntu akyakkiriza mu Kyagulanyi badda mbulire ne yeebaka afunitize ku mmere gy'alya. Ebyaffe ebyokuyombayomba tibaamuze badde byobufuzi kati emyaka 3 nina ekipindi. Abamu balina enjala naye tugenda bamanikigampula baganda baffe naffe tuli bulungi. Oyinza okulaba nga neekazakaza we nange embeera omusango n'okunteekako omwoyo kati ali muki naye nga neetabulaki. Kakati nno omu ku omu buli avaayo n'agezaako okulumba Mwami Kyagulanyi asigala si kye kimu. Kakati n'omusajja ono gw'olaba Amaiddwa nga Ddiini oba wasaava ono jjukira nti musajja munnamawulire era agaluddemu, yagezaako ku by'okuyimba, weewaawo ng'okuyimba talenti yali tagirina. Musajja wattu ng'akookolima bukookolimi alinga nze ebyo n'abisuula mu kasero. Kakati nno ono TV ze yali akolerako, akoleddeko ku NBS, akoleddeko ku BBS Telefayina, kati eno yonna omusajja ne bafundikira nga bamufuumudde ng'emirimu gye gya kibogwe mbu, era mbu ono yali ayagala nnyo ssente okutwaliza awamu. Kati abasajja ne baga nti bwe kiba ng'omulimu ne ssente olondako kimu, bwe batyo n'afundikira ng'emirimu gya mainstreams yagivaako dda nga gyamulimu olw'okwagala ennyo ensimbi. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso, ono yasalawo awalampe Mwami Kyagulanyi, era kimu bibiri nga luba Mwami Kyagulanyi, kimu bibiri nga luba pulezidenti waffe. Kakati nno n'olunaku olwaleero yazzeemu omusajja ono n'alumba pulezidenti, wabula nga wadde yalumbye pulezidenti ku luno teyatambudde nakyo, yafundikidde nga mukwano gwange mpuliriza abasajja bamusensudde nga bamufungudde mpaka era obubugo ne babwanjala bonna kungulu ne bafundikira nga babwanise. Omusajja ono kigambwa mbu bukyakola okuva ku myaka ng'akyali muvubuka nga yakamala okusoma, azze akola, azze alomba, azze asabiriza, naye ekikwewunyisa mbu akyasula ku kazigo, mbu akyali mu kazigo, mbu n'emmotoka gy'alina mbu
ayinza okuba nga ne kaadi yayo tagirina mbu era omusajja ono era mwawulira amawulire agaasooka nga galaga mbu ne wano waakolera YouTube ye mbu n'ebyuma ebiri mu YouTube studio ye mbu babimuwa mbu okuva mu ggwanga mbu erya Canada era mbu neyabimuwa twakola emboozi ebigambo mwabiwulira nga n'omukyalo oyo bambi yafundikira afudde wabula enfaaye bagitankana kati bino byonna nga bigenda mu maaso ono omusajja alina ttiimu gye yakwatagana nayo buli ku makya bakeerera ku Mwami Kyagulanyi ne bamulirako ekyenkya ekyemisana bwe batyo n'ekyeggulo era ono awagira nnyo obulyake obukenuzi obubbi obulabbayi obuli mu ggwanga Uganda kubanga ono y'omu ku ttiimu ezisinga okubeera nga ziwagira mpuuga jjukira nti ono yali yasaba President Kyagulanyi Center mu Mitembo mbu amuyamba amukyalire ku YouTube channel ye Mwami Kyagulanyi n'amugamba ezo level nazivaamu okujjako ng'okola ebintu by'amagezi ebitwala ensi yaffe maaso awonja kukyala ku mukutugo naye watali ekyo koosaddaake Maguja koosaddaake Lubaale kabeere ki kazibeere ziyirizi ezaava ebwamba n'ekooki siyinza kukyala ku YouTube channel yo kakati nno omusajja ono yagifuulira ddala mpalana era mu bigambo bye lumu yavaayo n'agamba nti nze Mwami Kyagulanyi namusaba mukyazeko wano mubuuze ebibuuzo byange yantya naye ng'ekyamazima matuufu Mwami Kyagulanyi yagamba si buli mukutu nti ogukyalako waliwo emikutu nga gy'abanyampi kakati ng'okuba eyapule oba okubeera ng'otuulawo obawe views oba mukwano gwange mpuliriza oziza ensi yo emabega kati ono yagamba tagenda kubeera nga asisinkana omusajja ono yadde okutulako ku wabula nga sinaba kubeera nga nkutuuseeyo njagala nsooka enkulage ate akatambi kano baani abakaayanira okwesimbawo ampuliriza nga bamiddwa kaadi ya Nuupu kiki kye babala wulira abasajja olukole babala abanammibwa kaadi za Nuupu nga babadde mu Nuupu kye bapanze kiki kino kizitowa njagala osooka okyewulire ku katono nnyo mukwano gwange ampuliriza ate nkuzeeyo butereevu nnyo ku musajja ono Dindi Bwasaava engeri gy'akaguddeko abasajja bamwabizza waliwo getufunye okuba mu nsonga ezeesigika kibiina kya National Unity Platform waliwo ekibinja ku kitebe n'ebweru w'ekitebe waliwo ekibinja ky'abantu abaagala kaadi z'ekibiina kuliko ba MP n'abalala balina ebifo already ba incumbent mu parliament ne mu bifo ebirala n'abo abatalina bifo naye nga baagala kwesimbawo 2026 kati tutegedde nti waliwo abeetegese nti singa ekibiina tekituwa bagenda kukola association bagenda kukola association nga yaba independents ng'esibuka Kavule Makerere tutegedde abagambye nti mutumbule nnyo abakulembera ekibiina bawulire tutegedde nti waliwo association oba akabinja akagenda okukolebwa very soon nga Nuupu emaze okugoba kaadi abamu ku ba incumbent bategese okujemba era bagenda kukola akabiina akagenda obbagatta balabe nga badda mu parliament oba nga bafuna ebifo ebirala naye ezimu ku nteekateeka zaabwe ziri nti bwe tumala okuwangula tuddayo ku kitebe tebajja tugoba tubagamba nti mumanyi omugezi zino kaadi ziyinza okuba nga za muliro kaadi zigenda kuba za muliro ate nga principal munyiivu na kibiina kinyiivu olwo bagenda okumma kaadi katutegedde munda mu bo bali awo bati batunuzaako limu batezi singa tebabawa kaadi disiteeyo nno tuli mu gikompiringa oba tunagikuwa tetumanyi singa tebabawa kaadi bagenda kukola akabinja akaabwe nga kaba independent ba NUP bajje beesimbewo abanaawangula baddeyo ku kitebe bafukamirage nti mutusonyiwe kasita twaleese wini eba wini oba twagiyema mutusonyiwe nga NRM boola beekola nti ba independent bayo eddamu ne bayita ne baddamu ne batambula ababeera bawangudde kakati ne baga nti nga neeri we bakola kati NRM ina numbers mpitirivu kakati NUP ngeje talina nnyo numbers tebajja kutugoba twesimbewo bwe tubaako naffe we tuwangudde tuddeyo 2026 ebyo bigenda maaso n'okeka nti bitambula lisiti eyo tuli mu gikompiringa bwe nawe wedde onaagifuna kakati nno ebigambo byebyo abasajja jjukira nali nakolera dda akatambi wano nga nakutegeeza dda nti waliwo ekibiina ekigenda okubeera nga kikolebwawo ekyabo abantu bonna mbwe abagenda okubeera nga bamibwa kaadi eza NUP wabula nga bano
balina omuntu agenda okubeera nga babeera emabega okubateekamu ensimbi. Ekyokulabirako ye Alex Luwemba Luswa, ono yamibwa kaadi eya NUP newebwa kanso Luyimbaze Nalukoola. Kakati ono yafuna abantu abamuteekamu ensimbi, mwenna mwabiwulira ng'omu ku bo yali Mpuuga, yali emabega okuteeka nsimbi mu musajja ono. Kakati nno avuganye mbwakwate atwale ekifo ekyo kive ku Nuupu. Kakati nno wadde nga byonna baabikola baakottokera busa era bavayo ng'ogusima ebbumba, anti ogwo ogusima ebbumba teguyinza yadde oddugezaako okulirya kubanga tegulirya, era bano baavaayo bukumbu nga nkuyege ku ggi. Kakati nno ne bagamba bagenda kuteekawo ogubiina gwabwe, toggwamu maanyi toggwamu ssuubi, bagenda okubeera nga baguyita. Kati buli muntu yenna amiddwa kaadi ya NUP, bano nga bagamba bagenda nga muwa ssente yajje ku independent, naye nga balina ogubiina ogwabwe oguba sekendinga. Kati bino byonna nga bigenda maaso, bano bonna bakimanyi, abasinga bakimanyi nti kaadi za NUP tezigenda kubeera nga zibaddira, kubanga waliwo be twalangirira edda ntubagamba nti gundi ne gundi ne gundi mwe kaadi Mane ne Emya okusinziira ku ebyo bye muzze nga mwogera, entambula zammwe bye mutambula nabo, meeting ze mbeeramu, enneeyisa yammwe bye mwogera, omulamwa gwammwe, era netugamba nti bano kaadi bo bamala okubeera nga bazifuwa mu ngombe. Kati abantu bano be basazeewo okwagala okwekwata ekitole mbu kakati nabo balwanyise NUP mbu kubanga nabo ebeebalwanye, naye nga bano beerabidde nti NUP terwanyisa muntu nakumuggyako kaadi. Gwe kuggyako kaadi kubanga oba ovudde ku mulamwa ogw'ekibiina n'omulamwa ogw'Abannayuganda. Kati bino byonna ampuliriza bigenda mu maaso ng'abantu bano beekwata ekitole kubanga tebaagala kubeera nga basuwala, n'ekyokubiri tebaagala Mwami Kyagulanyi asigale ng'akyadominatinze ku opposition kubanga bakimanyi bawadde badominatinga dda emabega myaka 20 myaka 30, naye nga bano bukozesebwa okuwuddiisa okufuulinga Bannayuganda, naye ng'ekyamazima matuufu bano babadde tebabeerangako mu struggle yonna oba oliawo erwanyisa Mwami Museveni. Kati kankujje wa Haji Miti nkuze buterevu nnyo olw'eddiini Lubawasava ampuliriza kyaguddeko olwaleero. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Bwana Dini Lubowasava Dini Lubowasava Dini naawe oyite Kyagulanyi omusiru. Dini osinga ki Kyagulanyi? Dini Lubowasava sooka weetunuulire. Olwaliro weebuuza obulamu bwo budipendinze kwani? Dini Lubowasava olina mulimu ki? Dini Lubowasava sooka weebuuze nti ebbanga lyonna lye bakozesezza ku medias, mainstream medias, lwaki obadde toziwangaalako? Era otandise okufunamu ku magezi agagamba kambeeko ne kakyano kentandikawo neekozese. Amagezi ago gafunye nti Kyagulanyi gw'oyita omusiru bamukozesezzaako wa? Olwaliro Kyagulanyi alina official residence w'osobola omusanga ng'omwetaazi. Alina omukyala n'abaana. Dini Lubowasava omuntu waba akwagala akusangawo. Official residence yeriwa. Dini Lubowasava olina amaka g'omugezi. Omuntu asobola okubuuza leero omukyala wo Dini Lubowasava yani n'abaana bo bali. Osobola obbalaga. Era oli proud osobola obbalaga. Oleke kumanyira bantu na kukakkanya bantu. Dini Lubowasava Kyagulanyi olwaliro gw'oyita omusiru okimanyi nti yakuliisa. Tugende ku ka YouTube channel ko tunoonye videos ezisingamu views ez'amaanyi ziri about one. Dini Lubowasava osobola okukola program neefuna viewership nga temuli Kyagulanyi Ssentamu Robert gw'oyita omusiru. Tudde mazima
olwalera ani akuwa ekyokulya mbuuza gwe Kyagulanyi omufunamu Kyagulanyi akufunamu ki Dini Lubo Wasava olwalero singa Kyagulanyi akeera n'avaawo Dini Lubo Wasava oba ogenda kufuna ekyokulya tudde mazima basing on facts Dini Lubo Wasava okozesa abakozi bameka Kyagulanyi akozesa abakozi bameka someone no kuraninga ka YouTube channel koko karaninga boti kakulema oli muguru bana abavubuka abatandika ka channel naye oli kumusajja ali n'obuvunanyizibwa nawe walampa ojeye ngale bikuwango manyiko ofunire ekyo okulya views zo nogenda kuzifunira ku Kyagulanyi bona batomwogeddeko togenda funa viewership Dini Lubo Wasava okumanya oli feria tunulira banno bwe mwakolanga nabo baliwa goliwa sincerely speaking Dini banno bwe wakolanga nabo mu mawulire baliwa goliwa kati oyite omuntu omusiru olwalero wagamba nuupu ogenda kugikuba mu mwezi gumu egenda kuba eri wansi olwalero nuupu eri wansi oba ekyayimiridde kati ani musiru ani musiru Dini Lubo Wasava wakera ku maca n'ogamba nti Joel Ssenyonyi yali ya biliyoni yali ya 1.7 biliyoni Joel Ssenyonyi nakutwala mu kooti bw'ovaayo wagamba oti kati ani musiru bukibanga ne mawulire toyina credibility oba musiru kati tokkirizibwa kuyita muntu musiru kati olwawe bakwata Kyagulanyi ne bamutuuzaawo naawe Dini ne bakutuuzaawo Bannayuganda bagenda nani kyogaba balekawo Kyagulanyi ne bagoberera gwe Dini mbuzinanye jembe nze ndi jembe oli jembe wana munagani nga gwe kenyini n'obulamu bukulemye eriyo omuntu aliko empewo asobola okubeera feeri yanga gwe bannaye embwa zeewadde eddembe embwa zeewadde eddembe ku Kyagulanyi Dini Lubo Wasava gwe yeremereddwa gwe lukwata eyeremereddwa ninawo walampe Kyagulanyi ye wammawo otawalampe Kyagulanyi ogenda kulyawo kubanga Kyagulanyi ye business without Kyagulanyi oyinza okulya oyinza okufuna viewership gwe nga toyogedde ku Kyagulanyi genda mu maaso n'okutuuyana era weebaze Mukama Katonda nti Kyagulanyi asigalewo muve wano omulujjudde naye ngeri bw'ofukamira ku maviivi ogambe Mukama Katonda akasajja kalekeewo kubanga kwendya n'ate gwe Kyagulanyi talina kyakulyako n'eki nakimu era tolina ky'omugattako yadde eki nakimu kakati nno bulwonyigiriza ennyo ennyindo ofundikiro girese omusaayi abo basajja baalemerako dda nnyo ku mwami Kyagulanyi wadde nga alwanye nnyo n'okubeera nga alaga ensi eno nti amazima amatuufu ge gano tulina kwerwanako kwejojoba nnyo ng'akalula mu ggi okulaba ng'ensi yaffe tugizza mu mikono gyaffe era bingi fe abalaba abalengera abalina obwongo bali emmere yokya ebyogerwako ng'ekyamazima amatuufu abasajja ebigambo byabyonoona dda jjukira nti abantu bano ampuliriza be bamu ku abo oba oliawo ampuliriza aboonoonye enguudo z'eggwanga Uganda be bamu oba oliawo aboonoonye ebyobufuzi byennyini eb'eggwanga Uganda abakwata abantu ne babasibira obwerere awatali musango abakwata abantu ne babateeka mu kkooti ez'amagye wadde ng'ekkooti za bulijjo ze zirina okukozesa abantu ba bulijjo be bamu abasudde ebyobulimi be bamu abasudde ebyobusuubuzi be bamu abasse ebyenjigiriza be bamu abatumbudde obulyake obulabbayi obukenuzi mu ggwanga Uganda kakati mwami Kyagulanyi bwe lwayogera ku bigambo nga bino ng'abantu abamu abafuna ensimbi okuva eri ew'abasajja bakola ebikolobero bino kakati nno bagezaako okubeera nga babadifendinga betwandiise ba propagandist aba NRM kakati nno twagamba naffe nti omuntu yenna n'alumba pulezidenti naffe tetujja kutuula tuzingire emikira mu magulu ampuliriza tujja kumweŋŋanga misana tekenga n'enjuba ekyayaga kati bino byonna nga bigenda mu maaso mwalabe abakungu ba ambassadors ab'enjawulo abakyaliddeko National Unity Platform wali eri Makerere Kavule
ku head offices wabula bino byonna nga bigenda mu maaso Mwami Kyagulanyi abantu bano yabanaabidde mu maaso n'avaayo butereevu nnyo emisana teketeke n'abawemukira nabaga nti ekyamazima amatuufu bantu mmwe mulimba nnyo temusobola kubeera nga muwagira omusajja atugumbula abantu akooza abantu kajiri abannayuganda ono atumbula ampuliriza ebisajja atumbula ebisiyaga omusajja ono asinza okubeera nga azza ekonomi yaffe emabega alinyirira eddembe ly'obuntu n'ebirala bingi nnyo byatusiza ku bannayuganda kakati mu ekinnuma kiri kimu mukolagana naye mutya ate nga bwe mugamba nti naffe abagala okujja mu buyinza mukolagana naffe kati omusajja ng'agamba nti muli bannanfuusi muli balyake muli balimba okubeera nga mulya mulime ne mulya ne muluzise bannayuganda nga bakyalajjana nga bakyafeesa tewali embase n'emu evaayo eyogera ku bigambo nga bino wabula mwenna mugezako okukiriranya bukiriranya kakati nno Mwami Kyagulanyi yabadde mukambwe nnyo nga tasalikako musale era ng'alinga enswera enkubeko wali mu maaso g'abasajja bano abadde kavule olunaku olwajjo nga bagezezzaako okujja okulaba bagenda kubeera nga beeteekateeka batya ab'emakerere kavule ku kalulu kano akabindabinda 226 era balina bukugu ki bwe bagenda okubeera nga bakozesa okuuma akalulu kaabwe obutakabba era nga bano babuuza nti singa gavumenti ya Mwami Kyagulanyi eba ewangudde nteekateeka ki ze balina ze bagenda okubeera nga batandikirako mu ggwanga Uganda wabula ono yabagambye nti ekisinga obukulu essaawa zino ddembe ly'abuntu lyenjagala mukoleko muve mu palapase bw'ati. Omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde ayogerako n'omukutu ogw'amawulire gwe bayita Reuters yabadde agenda mu maaso n'okuba nti ayogera nago mpola n'avaayo n'abatabukira abazungu ng'ayogerako n'omukutu guno ogw'amawulire. Kyagulanyi atabukidde abazungu n'abagamba nti please mutubuulire mukoleraani okusooka akakasizza nti 2026 wendi ngenda kuba nvuganya 2026 wendi. Jjukira nti omukulu guno gwa Reuters wasooka wajja n'Omuseveni ne gumubuuza nti owaayo ebiki era gino Museveni n'abagamba nti Uganda esinga Bulaaya mu bintu bingi ebasinga mu demokrasi mu bintu bingi nnyo demokrasi wa Uganda ali waggulu. Kakati bagenze wa Kyagulanyi ne bamugamba nti owaayo 2026 wonaga nti wendi 2026 wendi. Agambye nti waali agambye nti okulonda is more than just a political contest. Si byakuvuganya byokka wabula omukisa bannayuganda gwe balina ogenda maaso n'oleka nti oba obeerwanako olwa regime eno mukisa n'ekyo tusobola kuguzanyisa wendi. Kyokka Kyagulanyi avomeredde abazungu bagambye nti naye abazungu batusobedde gavumenti bagiwagira bakola ki abasajja batutulugunya eddembe ly'obuntu balirinyirira naye abasajja basirise tubayise ebbanga ddene abazungu baganya okutuyamba abatabukidde munaga simanyi mukoleraani bannaye. Kyagulanyi agambye nti abakulembeze abamu e Bulaaya some leaders in the west okubonaabona kwaffe bakulinamu omukono wano weebali ne balina bizinensi diru ze balimu oluzikutulwa tebatufaako balina diru ze balimu bangi ku bazungu bali wano oba babiwulira naye okuba nti balina bye bakutula ne gavumenti eno tebatufuddeeko abatabukiddemu. Kyagulanyi abatabukiddemu abazungu agende nti abasajja abo bali mukutulwa ddiiru tebatufaako byonna bigenda maaso babimanyi naye ate bajja ne bakukuta tubalaba bazungu bansobedde. Akati ampuliriza bakedde misinde paka ku kitebe abazungu yabayisizaamu eggaali bakedde misinde paka ku kitebe era ge tuyina kati abazungu okuva mu mukago gwa European Union babano bali ku kitebe bakedde kavule oba biri simanyi oba biri byabatabukidde ng'ayogera n'omukutu gwa Reuters abazungu aba EU bakedde ku kitebe yatabuse ku Friday naga nti abasajja tetubategeera bali wano bakutula ddiiru kati bakedde ku kitebe. NUP yaniriza abakungu kuva mu kago wa European Union tetumanyi bagenda kwogerako naye nga bali ku kitebe kya NUP yabatabukiddemu kakati bakedde ku kitebe. Nepal FM ekulera omuntu wa bulijjo ago ge gali mu kibiina ekya National Unity Platform anti 2026 yakakasizza zemu n'akakasa omulundi omulala wendi n'atabukira abazungu kati abazungu bagambe simanyi oba mu ntandikwa nakutegeezezza ne nkugamba ebigambo bino nti abasajja balidde ensimbi ya Munnayuganda ey'omuwi w'omusolo
ne badda ne mukati ne beewogoma wabula nga Mwami Kyagulanyi yatutegeeza n'agamba nti wadde abasajja bano ensimbi z'Abannayuganda nnyingi zibalidde bano ba Mathias Mpuuga n'akabinja kaabwe oba ne kakiriiki kaabwe oba ne kagulupu kaabwe era bafoominga n'ekibiina ekyabwe okusinziira ku Honorable Butamaguzi yagamba ekibiina kino si ye Democratic Alliance wabula ye Dealers Alliance kubanga bano bakutulyamu bukutuliza eddiiru so si kulwanyisa Mwami Museveni. Kakati nno Mpuuga ebigambo byadde bimwononekedde abasajja bamutabukidde katono bamugajjambule wali eri Masaka ewaabwe naddala ku kyalo eri omusajja ono gyazaalibwa ono abadde azze ku lumbe olw'omuntu omu badde afudde. Kakati nno ebigambo bino byaliwo okkomabega ku katono nnyo naye oba oli awo oyinza okuba tiwabimanya nga tiwabirabako era Mpuuga kyeyagwako n'olwaleero akyakirojja era nga kino kyongera okubeera nga kiraga Bannayuganda nti buli lwe weeyisa obulungi buli lw'okola ekintu kya kintu ekikulu ofundikira ne respect gy'ofunye mu bantu ya kintu kikulu wabula buli lw'okola obulyake buli lw'okola obulabbayi ne weeswaza wekka kakati n'abantu tebagenda kubeera nga bakuwa yadde ekitiibwa yadde okubeera nga bagenda kubeera nga buli saaze bakulabyeko bakuyisa mbuyisa gaali okusinziira ku ebyo wakola kubanga abantu bangi nnyo abaalina essuubi mu bantu bano baayogera ebigambo bingi nnyo nga bagenda okwesimbawo ku lw'abantu bano kakati ne balayira n'okulayira ne baga nti ffe ketutuuka mu paaliyamenti olwo nga buli kimu kiwedde omusajja tugenda kumukwata entegetege tumukwate n'amagulu tumusibe kukamba wabula kakati olunaku olwaliro abasajja bano ba Mpuuga bennyini beebeetema dda engalike era ng'ono alwana awoza kimu omusajja tuteese naye nga kino kitegeeza nti waliwo oba oli awo embeera ewaliza omusajja ono okwogera ebigambo bino ebyokuteesa buli kadde mwalabe byagenda mu maaso ku buwenzi Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana bwe baakwatibwa ne baggalirwa ku misango egyekuusa ku bijambiya kati abasajja bano baakola nnyo n'Abedi Bwanika okulwanyisa Mwami Kyagulanyi nga bamugamba owaijja ng'otuteese n'omusajja asobole okubeera ng'ate abasajja bano Mwami Kyagulanyi n'abagamba siteesa na muntu kati nteese naye kuki oba baagala babate oba tebabata ensi eri balamula bwe baba nga bakakasa nti balina omusango gwe bazza babawozese gubasinge oba bagusinge naye byogamba nti tuteese nabyo ekyo kikafuuwe siriteesa na muntu n'omu kubikwatagana ku ddembe lyaffe siriteesa na muntu n'omu kubikwatagana ku nkyukakyuka y'eggwanga Uganda okuggyako ng'omuntu oyo ayagala okuteesa naye asoose n'akukwata entebe y'Abannayuganda n'agiteeka wali n'agivaamu naganze kati siri pulezidenti kakati olwo tujja kuteesa naye watali ekyo kabe lubaale kabe Katonda siteesa na muntu yenna kakati ampe ssente nze muweeki tutambala musajja muleke abayi muliwa mugamba tugeya soda ajemba sakira ngo ndabo ukayogera nyo abagala kumesa Anche vostra wenenye, vostra wenenye. Wala kuza bakadde. Wala bakuza. Balakuza bazurabye muga. Nze ni mukubuka w'ekyaba kuza sebo kama wange. Kwagala nnyo kamala. N'emyaka 27. Bwekiri. Wanda balina muga. Bwekiri. Wala bera kumala bale kwogera nnyo kamala. Bwekiri. Nene wakibatize luwo. Akibetika kibetize luwo. Akuvuddemu. Mbaka wange. Simuvaa kwera kupaka wanga. Bwana mmanyi yeye. Kupata wabera na yeye wala mwana. Mama nsija usia ugira na ipaka kupanga. Kuka. Ndio ngora. Amugambe tajidanga omwanyira. Amugambe obera amugambera cyaba. Agambe takumanyu. Wali wano tukumira wano tukugera nawo. Agambe takumanyu. Agabe takumanyu.
Omwana oyo mumanyi. Amumanyi omusajja. Ado binavyafuza byoba obimanyi basase gwosekera. Mike wakutegedde. Gwenzalamba bakutegedde. Ate ono nakumusana wako. Nakumusana. Meya nakumusana. Nakumusana twakonda kwa mbulelo liwafu. Meya nakumusana oliwafu. Oliwambulelo. Come on.